Tandikire emboozi eno ya mukulu bamuyita Daxx Kartel. Ayaya Sulaiman embeera ya Sulaiman n'omukyala gwe bayita Momo 19 ebadde ekyatambudde twayingira weekend tugivaamu ng'omukyala gwe bayita Momo 19 asobodde okuba ate nga awanda yasobodde okuba ate ayogedde bingi nnyo mu mboozi yasobodde okuba ate nga ayogerako n'abantu ab'enjawulo mu kafuba ak'enjawulo mwabaddemu mu mboozi eno mwabaddemu mukulu gwe bayita Mulimu ava South Africa eyo omusajja ono ayiwayiwa akasimbi era yasobola okuba ate nga abasinga bamumanyako li yasobola okuba ate nga ategeeza mbu yali ateekamu ssente nuupu awo no we yasobola okuba ate nga ava mu ndumpu n'ayingira enaalemu awo ne basobola okuba ate nga mutegerera ku mukulu gwe bayita era Bobi Wine omukulu gwe bayita Mulimu kati asobodde okuba ate nga bazzeemu okumuwulira ku mboozi eno ey'omukulu gwe bayita Daxx Kartel nenga ono omusajja ndowooza ye ayagala kuba ate nga afuna bufunyi butaala mu mbeera eno bwesobodde okuba ate nga etambulira omukulu ono gwe bayita Mulimu yasobola okuba ate nga avayo ku mukutu gwa Facebook wiiki ewedde n'asobola okuba ate nga ategeeza nti omukyala gwe bayita Momo asobodde okuba ate nga mumanyiiko kati nno okuleeta emboozi eno lwaki maneja w'omukulu gwe bayita Daxx Kartel eyasookera ddala bamuyita Eddie asobodde okuba ate nga ategeeza nti omukyala gwe bayita nalowooza Maureen oba gwe bayita Momo 19 y'omu ku basobodde okuba ate nga balemesa Daxx Kartel mu bintu by'endongo era basobola okuba ate nga bamukyayisa abantu bangi nnyo era kyekimu ku kyagobesa ne maneja ono gwe bayita maneja Eddie y'omu ku basajja abasobola okuba ate balaga abantu ab'enjawulo nange namanyirako omukulu ono okumanya Daxx Kartel manager Eddie asobodde okuba ate nga avaayo n'ategeeza embeera ya Momo 19 tebamuwabula katuulye ku manager ono ye byagamba ne ku mukolo tebaamuyita kale naye baabeerangawo ng'ab'omukwano ekituuka ekiseera Kartel n'akwata kubo ne bagenda ne bapangisa amaka gaabwe ne Momo ne bapangisa amaka gaabwe ne bagenda ne batandika okubeerako Kartel atandika okutwesalako dropa metaniki bonna abeesalako olufaayi naki ekiri n'ekiso kye yakola n'ekiso bwe yafuna omukyala yagenda bibye era emikwano n'ajabulira Kartel naye n'atwabulira ffenna nga bwe twali n'afuna emikwano emipya n'afuna maneja n'afuna buli omu n'afuna mupya naye baalwawo ng'era tubeera ffenna ne bwe yabeereranga nga bapangisiza enju yaabwe nga babeera bonna ng'era tukyali ffenna ng'ewaka tugenda tubeera nga tukyali ffenna ngenze nagenda okwawukana ng'era omusajja bwe bajje batakuyisa ogenda n'oyambala engatto n'oteekamu aya omukulu oyo ne byayogera y'ensonga omukulu gwe bayita manager Eddie eyali manager omukulu gwe bayita Daxx Kartel asobodde okuba ate nga avaayo kwogera ku mbeera eri wakadde kano eyali ey'omuyimbi we ye gwagamba nti yali mukwano gwe wadde yasobola okuba ate nga afuna manager omupya era agamba nti okugobako kwonna kwava ku mukyalo ono gwe bayita Momo 19 embeera nga basobodde okuba ate nga etambula okujjukizaako wiiki nga bwe yaggwa omukyalo ono yasobola okuba ate nga avaayo n'akambuwala gwe bayita Momo ng'akambuwala omukulu gwe bayita Daxx Kartel n'agamba nti agenda namusuwinga olw'akayimba ke bayita enswa zange keyasobodde okuba ate nga afulumya ng'agamba nti yayimbye akayimba ne producer bagenda musuwinga mu Uganda eno kyensooka okugamba nti kamireyo ya Daxx w'ekitiibwa era ekyo nabo bakimanyi era ebintu era n'ebyali bigowize wrong nagendayo naye ku bintu byonna ebyabaawo sirina kyenaayogeddeko mawulire nti oba kino wabula ekirala kyenyinza okugamba Daxx he shouldn't dare me kitegeera kubanga ate nja kuva mu mbeera iwuke empisa nze kati kyalina kyeneeguya kitegeera sikyalina kyeneeguya kubanga olaba anvumye nga tewawuliriza na saidi yange so sikyalina kyeneeguya naye nja kuziwuka empisa singa bagenda mu maaso n'ebiyimba byabwe bye binzifoola okumalamu ekitiibwa okuntwazatwaza mu bantu aya basi ye mukyalo oyo bamukubira akayimba ke bayita nswa zange producer bamuyita Ronnie Dadoni yasobola okuba ate nga akuba akayimba ako bamuyita omukulu yali muyita bagita Hitland Records yasobola okuba ate nga kuya Daxx Kartel ennyimba zonna ezasobola okuba ate nga zimuleeta ku kyati yeyakubye n'akayimba ako bayita enswa zange omuyimbi Daxx Kartel ali mu kibiina kye bayita Wizard Order Momo 19 ng'agamba sooka owulire Momo bwe yagamba kubanga akimanyi bulungi nnyo kyawaza good person from day one paka wetusooka okana naye tankwatirangako friends anywhere kansangangandako ngakukutanda message y'omusajja yenna I've always been straight to him ngera ne message zange azisoma if he messed up with me akimire okitegeera akimire okuba nti ali muyimbi takikozesa kubanga muyimbi ate anzikola I will not take that I won't take that aya basi kati omusajja muyimbi ye anaakola atya
yembeera eriwo mu Uganda gyayinza okuba ate ng'ayimbako Daxx Kartel. Amagwe Daxx Kartel oyinza omusalira musango ki yakubye akayimba olw'embeera eriwo wakati we mukyala we. Akadde kano omukyala yagamba mbwayagala kumusibisa era yategeeza nti n'amahale gonna agenda gabaddiza Daxx Kartel bayinza okuba ge baagala. Momo wuno ng'atugamba ku by'omukulu gwe bayita Medimo agamba nti Medimo anoonya mawulire. Abantu balinda ekiddako naye ono omwami oyo egirinini yali Medimo njamusuubinga naye bw'ategendereze aneso chip to that extent ey'okuba nti munnange nnoonya musajja njagala munnange oba linnya lyange litambule besibikola olugamba simukola kola ebije nine mala ate sijikoledde mu mannya mabi nkoze image yange kumye brandi yange nina kampani zankolera kusagala aveeyo ate naye yenyigire mu buyo obwo akozese chance yajjenga ye akola ebitajja so naye njagala ye respecting baninsonyi zange. Aya basi omukulu Medimo we twasobodde okuba ate nga twamufunyeeko naye yasobodde okuba ti ayina bye yayogedde ku mukyalo no gwe bayita Momo. Medimo ayagala amawulire naye Uganda tennamutegeera ne bw'okola ssente nga Uganda eganye okutegeera bategeera omusajja gwe bayita Ivan Ssemwanga awumule mirembe. Medimo naye wuno atubuulira. Newunyiza nnyo okuba nti Momo 19 yavuddeyo nanneegaana nampita ekisajjasajja nti mwesibako ate nga nze okugenda opostinga ebifaananyi ye kennyininyini yabimpeereza. Nze nali nganye okukola interview about cause omuwala simwagalangako tetusinkanangako tamanyi simumanyi wabula nanoonya ennamba ye nga ntandise owulira amawulire nti mwagala naye nefuna ennamba ye era namubuuza. My first question was wali onjogeddeko somewhere nangamba no, wali ompostingizeko somewhere nangamba no, ne tusigala nga twogera nga friend naye nga simwagalanga nako naate yavuddeyo nagamba nti ze mwesibako munoonyako chief popularity of which nze naye ani anoonya chief popularity nga ye kennyini yampadde ebifaananyi posting ku page yange. Aya basi newunyiza ayaya ye mukulu yesiba ku mukyala gwe bayita Momo. Bagambye naye bajja musiba bajja musanga ye South Africa ulira ensonga. Tubadde tulina nkolagana wakati wange ne Momo 19 twatandise okwogera which nga bbiri eziise ng'olwo abantu batandise okwogera nti tweyagala naye nga nze naye tewali nkolagana y'amaanyi siyinza asobola okujja ntabula amaka gaabwe era nze am out of it sirina kyemmanyi nawulidde bubi ng'agamba nti nze mwesibako ate nga bambi ye kennyini twayogera era olaba akatima ke nateeka ku posti eyo kalaga nti muwala mulungi. Momo 19 muwala mulungi alabika bulungi sigamba nti muwala mubi era yeerabirira yeefaako bulungi naye enkolagana yange naye yatandise 2 weeks back ate sinankolagana yange. Ono alimba naye Medimo yeteekawo bwetezi talinawo nsonga gy'agamba. Momo 19 ategeeza ku nsonga ye zonna bwe zitambudde agamba nti akayimba kamukoze bubi nnyo amazima. Bw'obanga gw'oli muyimbi osobodde okufuna omukyala embeera neetabuka kati gwe onaayimba nnyimba ki eyakawuyo akayimba enswa zange. Nnyo kubanga ate nze bwe mbanga nasaze okugamba nti nyanike Daxx sikiwa nti abantu basobola okukola ki basobola okyagala tosobola kukozesa chance olina nti things are not working n'oteekako munno oluyimba bwe lutyo doesn't make sense. Njagala aveeyo ambulire eggwanga bw'abanga yali andabiyeko adoneka message nti kano kava wa musajja oba nti yali awuliddeko nti Momo ekituufu Daxx akola ki akimanyi nakati simanyi ku lwaki bo abantu abakulu ye ne manager we abantu abakulu batuuka ne bavaayo ne bafulumya oluyimba bwe lutyo mu situation eno kubeera kutyobola kitiibwa kya muntu abantu bampita malaaya abantu banvumye kwegamba sikyalina. Aya basi Momo 19 ategeezezza nti bwe binaasukkawo wano agenda kwogera ebya Daxx Kartel. Email zonna abadde azisoma message zonna abadde sina gye badde ngenda gyatamanyi bwe ngamba nti ndi singo kirina we kimensioningira nti oba bannange Daxx abadde akuba oba abadde akuma oba abadde abba enva oba abadde kirina we kimensioningirako anything ekikwatagana ku bufumbo mu bufumbo mwagala omuntu omale kumujja mu maaso mulyoke mumanye nti bambi kale singa yatugamba bingi ebibadde osabimensioninga nga bwena mwe yenoonyeza bibyo omusajja simumanyi simulabangako simusisinkananga tegeera simumanyi